omusumba wa kanisa ya Good News Nsumba Richard Byamukama akutidde abantu ba Katonda bonna okwejjamu olumanyimanyi n'okukomya okulowooza nti bamanyi nnyo ebikwata ku balala n'okusinga bwe bamanyi Katonda ng'asinzidde mu kusinza kwa Sande kwakulembeddemu enkya ya leero mu kkanisa eno. Muntu akumanyi amanyi ne kyoyina mundayo ekiri mundayo munda akimanyi. He can even tell what you are thinking. Asobola n'okwogera ki ky'olowooza. Mukama yebazibwe. Kakati ye Katonda atumanyi, amanyi bye tulowooza, amanyi bye tulaba, amanyi bye tutamanyi, ye Katonda. Okubuulira akwesigamiza mu bitabo eby'enjawulo mu Bayibuli n'ategeeza nti omuntu yenna si kyamakulu okwemalamu essuubi olw'ebyo ebimwogerwako kuba Katonda yekka y'amanyi amaanyi n'obusobozi bwa buli muntu ng'ekyokulabirako awadde kya Kabaka Dawudi. Mwire ekisooka essula y'e16 Mukama yebazibwe nga Katonda alonze Dawudi okubeera kabaka ne kitaawe teyamanya ne baganda be tebamanya. Mukama yebazibwe ndaba nga olukala lw'abaana lwonna baluleese balutadde mu maaso ga Samwiri asobole okulonda kabaka naye nga mu bo temwali kabaka. Kabaka yali alina okubeera Dawudi akaana akato akaali akalunzi akataali na mu kifo ekyo. Ekitegeeza nti Mukama bw'aba yakumanya newankubadde ng'oli luddawa newankubadde ng'obadde okola ki akujjayo n'akufuula kabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agamba nti wali muntu alina lukusa kujoga munne ne waba musinga mu bintu bingi nga bwegutu bwe guli ne kwabo abalina abakozi be bakozesa. Mukama wo takumanyi kubanga n'okutuuka ku mulimu ogwo ye teyamanya. Banja bakola application naye naawe ne weesanga ng'essaawa eyo yegwayiseewo. Kakata obubaka bwembawa aba balowooza nti babamanyi okusinga oboolyawo Katonda. Muddeyo mutegeera amazima. Amazima gagamba nti Yesu atumanyi okusinga Mukama wange, Yesu akumanyi okusinga kitaawo. Ye omukyala Vivian Byamukama akuutidde abavubuka baleme kukoma ku kyakuwuliriza nnyimba ezirimu obubaka bwa Katonda n'enjiri wabula batwale obulokozi kuba Katonda kyatwagalamu. Nti tulina okusaayo essira ennyo mu kigambo ne tukinyinyitiza ku mitima ne kituteeka ne mu nkola. Bw'okiteeka mu nkolo ebintu bya Mukama bikwanguyira. Stephen Kasozi naye aliko amagezi gawadde abavubuka nga basiimye abasumba Solomon ne Doreen Mwesige olw'obuweereza bwabwe nga banjudde enteekateeka y'okukyalako wano ku Good News ekitebe ekikulu beebaza abasumba bano n'okulisaayo omusumba Solomon Mwesige emitala w'amayanja gye yabadde. Kuba mu kulokoka mwe muli ekkubo n'amazima n'obulamu. Ennaku z'omwezi nga 16 Good News Church Budo Sumba Budo twasazeewo okugenda ffenna ku lunaku olwo tugenda kulumalirako mu Good News Church Bulenga nga twaniriza taata waffe muzeeyi waffe okuva mu America gy'abadde. Twateeseteese wali abaatuwadde embuzi, wali abaatuwadde amatooke, wali abaatuwadde enkoko. Tugenda genda ng'abagenda okwanjula naye ng'ekitiibwa kya Mukama kirabisibwa nga twebaza muzeeyi waffe n'okumukulisaayo okuva ebweru n'atuuka mu Uganda mirembe. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku KSTV agaleero.